TV twabaleetedde Kadaama gwe bagambye okusayininga naye ng'ebintu bye bamugambye okusayininga initials zaabadde tezikwatagana nga CO yabadde for cooking okufumba then the CL yabadde cleaning okubeera ng'alongoosa. Bakadaama bavuddeyo ne bakomentika ku kintu kino nga bwe tubagamba bannaye temusayininga kipapula kyonna, togezaako n'osayininga ekipapula kyonna nga tumaze kwebuuzaako bannammwe. Mujja kusayininga ensigo zammwe, mujja kusayininga ebibumba, mujja kusayininga emitima, mujja kusayininga ekintu kyonna. Ensonga lwaki Bakadaama bagenda n'agamba nti nagenze mu ddwaliro nasanze ate bansaze, nagenze okudda engulu nga bansaze. Osayininga ekintu oli n'agamba nti wamuwa ssente. Najja ne bakusayiningisa ekipapula nga basayininze nti nno nzikiriza okubeera nga mpaayo ensigo yange olwa ssente zino bwezino zenfunye. Gwe ng'osayininga, tosayininga ate temugezaako ne musayininga ekiwandiiko kyonna ekiri mu Warabu. Kati laba kino ekiwandiiko kiri mu Luzungu ne Kadaama era babadde bamutrikinze. Naye ekiwandiiko kyonna ekiri mu Luwarabu togezaako n'okisayininga. Wegamba boosi wo kivunule mu Luzungu, omala okivunula mu Luzungu, kiweerezeeko banno, kituweerezeeko, tugambe nti sayininga oba tosayininga. Naye temusayininga bintu by'omutamanyi. Katuwulize Bakadaama bano ki kye boogera ku bintu ebyo. Kadaama TV gye baliko ssebo kansuubira oli bulungi. Kakati waliwo ka vidiyo kenva olabaako oyo omuwala mbu asayininge. Nkubuulire ganeeno agantu galowooza tulina magezi. Balowooza nti bo baba nga tebaasoma nnyo nga bo mu gundi yaabwe mu nsi yaabwe, balowooza n'abaddugavu ndowooza tuli basiru nnyo okutuuka ku bo. Okitegeera? Bwe baali baagala okusayininga lwaki tebaakimuweerawo nga yaakayingira? Bulijjo abadde nga takola ku bbanga ly'amazeemu ng'akola. Okitegeera? Abadde ng'amala kusayininga, byasayininga ne byekola. Nze oyo omuwala amagezi ge mmuwa tageza kisayininga ekyo ekipapula. Bwe bamugamba lwaki tewasayininze, abagambe bulijjo era mbadde nkola nga simaze kusayininga. Ate abalage n'embeera nti tayagala na kumumanyiira. Bano abantu ateebereremu bagenda mufukira ebalagala. Abalage nti no tayagala na byakusayininga. Amugambe nze binene bye ngenda osayininga sibitegeera, mundeke enkole nga bwe mbadde nkola, emirimu gyange nze nja gikola. Kakati we bagamba nti kusayininga tebajja muweeza, anti bujja kuba nti n'obudde yasayininga. Bajja kukolanga n'ebintu ebimu balabe nti no abe ng'akola nga tebamuweeza, nga tebakkiriza awummule, anti munnaye wasayininga. Nze olugezigezi ono omukyalo yali andeetako, naye lumu namuviira mu buntu okuvako yanzijjako akamanyiiro akafusa ayimiridde. Namuviira mu buntu ne mugamba saagala kummanyiira, tesaba ebeera yakuwummula, ebeera yakuwummula. Ne mugamba siri mmotoka nti ogiyiwamu amafuta n'etandikirawo. Ne mugamba nti bwe mba nga nkoze emirimu ndeka nkole kye mba nsobodde, bwe mba mpummudde ndeka mpummule, kubanga naawe tosobola gikola. Oyo omuwala tageza kusayininga kintu, bajja tuuka nga n'omuleetera ebintu ebimu nga tasobola na bikola, nga baagala abikole lwakuba yasayininga ekipapula, ate nga talina wagenda complaininga. Nga ne wanagamba nti no bannaye kayeekubira enduulu ku poliisi, bajja kusitula ogwo okupapula gwe bagutwaleyo bamugambe ani yasayininga bino eno, gwasayininga byaki by'otategeera. Abagambe nze mundeka nti mbadde nga nkola, nti ye mundeke nkole nga we mbadde nkola, tageza bisayininga. Banene abantu w'oteebereramu, ate oyo omuwala mugamba ebigambo bino waba abakaliramu tatunula wansi. Bano abantu kasita obanga olina ky'okomplaininga n'otandika okubwalabwala amaaso, bagamba bakulina. Atunule munye ku munye, amulage ayimirire makazi, amugambe nze sirina bye ngenda kusayininga. Wegiba mirimu mundeka nti kulongoosa, nja kulongoosa, nja kukola bye nina okukola. Sigenda kusayininga timetable nze sigyagala. Abagambe n'obagamba sigyagala, nze kuba timetable nze njirina mu mutwe gwange, nze mmanyi we njja okukola emirimu gyange gireme kummenya.
kageze nakusayininga ab'ekisiro balina abantu botabakaliramu bakufukira ebalagala mbadde njogera kana akawala ne kajja kato nti ono omukyalo ono mukama wange alina akajanja kalinganga ow'envunza ayita mu munyale okitegeera naye oyo omuwala mugamba ebigambo bino eno nti nze nga mukama wange ssebo tampeeza nga tampeeza naye lumu namulaga nti nange ndi mukulu ekimala ne mulaga nti siri mwana muto siri mu saizi z'abaana be ne mulaga nti ndi muntu mukulu era najja mu nnyumba ye nga ntegeera bulungi era nsobola okukola nange nina obwongo kati eyo anagamba olusimbwa abatya alina obbalagirawo n'obbalaga kyagenda obbalaga kye bajja okugenderako misakadama TV balituweereza kansooke nsekemu naye bane misakadama TV bano abantu batumanyira batuyiiya buli koona batuyiiya kati nze simanyi nze najja wano mu January omwaka ogwo ogwaggwa ne tugenda ku medical mu Gwokusatu kale nange nnyinza obbirowooza ng'oyo wabadde abirowooza ng'amanyi contract ye eggwako mu Gw'omunaana naye ng'ate bamugamba agenda mu January naye batumanyira batuyiiya mu buli mbeera kati wulira mu timetable liri ebbanga lyonna lyabaddewo ng'abadde ne bamugamba ngakola timetable tabisayininga tabikkiriza kyovula nakugamba ebiseera ebisinga endowooza yaffe kintu kikulu nnyo ate gwe mwennyini n'otugamba nti ebiseera ebisinga wabeera oyagala olimba boosi soka weebuuze ng'oli eyalimba mu covid gyali simanyi corona gyali e Uganda atakimanyi tekigenda musula mu buzibu bannange bano batuyiiya mu buli mbeera naye nze kyemugamba tabisayininga ebiseera ebisinga bakozesa nnyo vibration bano tebamanyi luzungu nnyo kiri awo kati lwaki baleese ebyo nga kuliko abbreviation yakugamba si ero time nebeera abbreviation ya time ebeera TMY abbreviation ya time naye ye lwaki bamugamba mbu simanyi biki ebeera time ebeera YM abbreviation ya time ne lwaki batumanyira bannange beeyagale bagezi bajja basekanga bwolowooza banno kumbewa ng'oli yagamba bamuleetera ekipapula ku geeti kyakisayiningi kati gwajja aseka olowooza yakugamba bibye naye naawe otabeera mulabufu babeera bakumazeeyo bannange n'abantu oba beetaaga ki simanyi saawa ebbanga lyamazeewo kati bamugamba olwobalaba naye bannange olwobalaba ebbanga ligenderera bayiiya buli mbeera nze wano omukyala alina sisitimu ng'ayisa bw'ati olwalaye wennongoosezza naye kati alaba ebbanga ligenderera kati bakibala bagamba ebisinga byonna abyesazeeko bye yalinga akola yabyesalako kati takyayisaamu ebyo babala bagamba nti kati anaatera okgenda bayiiya buli mbeera naye balabye ate kiba kyetaaga bano abantu n'obavaamu nga bakyakwagala naye bw'ogamba nti nno kangende bagambye yongezaamu emyaka 2 kyogamba nange kanjongezeemu nedda babeera abalina ke babala bwe wakugamba yongezaamu emyaka 2 ng'omugamba